naye nga sinamanya njaga mbulira ekintu kimu bw'oba tumanyi tekitegeeza nti buli muntu tamanyi era okumanya kw'ensi tokupimira ku kumanyako nti nze mweru simanyi kitegeeza na buli muntu takola ki tamanyi. Njagala nkutandikize ku mafuta g'omaze nago. Amafuta ago kuliko omusolo gwenkana gavumenti gwetwala kuba gw'ogamba 15,000 mu 15,000 mulimu component. Ekisooka bwe gaba nga gange nga nsima amafuta sisobola kugula mafuta ku bbeeyi y'emu n'omuntu atalina mafuta. Bwe mba nga nina amaka nga amazzi tuspendinga $5,000 buli mwezi ate netujja tusima oluza awaka tuyinza okuspendinga 7. Ordinary prudence entegere ya bulijjo saga kutwala mu bingi nga professor nkubuuza ku ntegere ya bulijjo tuspendinga $5,000 awaka ku mazzi ate kati tusimya oluza awaka tuspendinga 10. Tekisoboka. Oyinza okiddamu ekyo? And you are comparing water. I have a good head. I don't write. I don't write. Ekyokubiri semujusi yatuwa bino bye twogera mu Uganda waliwo ekiyitibwa Auditor General's Report. Njagala ekyo nakyo nkimubulire agenda abinoonyereze. Auditor General's Report etulaga State House eyina abafumbi 60 cooks mu State House. Bobi Wine again, I want to cut that. Ogante eyo rocket science. Ekyokubiri kambulire muganda wange ono mweru. Age can become a number in an issue in politics. Age? Yes. How? Lwaki abantu baga nti president yagambye 1925 kubanga ali mu 80s. And that happens in a democracy. Genda okole research. Joe Biden ekibiina kye kyamunominatinga. He's a bright man. Yes. Era mugezi. Nobody disputes that. But when age became a factor, tebamutuusa ku ballot. Bamu withdrawing. I'm talking about America. Ensonga yali ya myaka. Kubanga bw'okula tosobola kubeera nga myaka 5. Linda konkunyonyole sigamba ku mateeka katwogera ku muntu. Yes. Twogera ku muntu kuba naye yagenda mu debate n'ayogera ebintu ebitakwatagana. Uwuliriza tonnamanya Giovanni kye ŋŋamba. Biden nga candidate wa Democratic Party of the United States of America bamunominating nga presidential candidate. N'agenda mu debate ne Trump. Listen to me very well. N'atandika okwogera ebigambo ebitakwatagana nga president bwe yayogedde 1925. I've been nominated in 1925 and I'm going to run as chairman of NRM from 1926. Yakizeemu emirundi ebiri. Tu questioning senga nze nakyogedde tekikola mawulire. Naye bwe kyogera omuntu alina emyaka 8 it makes news and it causes concern. Ng'abadde mukulembeze emyaka 4. There is a problem. Ngezako kumulaga nti kino tetukirumba president Museveni kubanga tetumwagala. It happens everywhere in the world. Tuyina president mu Sudan yali ayimiridde n'afuka amazzi ne gamuyitamu. Omwana yamukwata kamera tebamanyi gyali. Yasituka okwogera n'ayita vice president wa Tanzania the president wa Uganda nga tamanyi waali nebigenda maaso tabitegeera. Nga kiva ku myaka nandi kati ffe ssemateeka owaffe soogera ku ssemateeka anti abakkiriza kati wuliriza Giovanni tonaategeera nkutegeera bulungi tonaba kuntegeera kati bwe tudda mu ssemateeka kankweka okulabirako president okubeera sigamba naturally ng'omuntu kati ngezako kugamba bwe muba ng'abantu mu Uganda bawangala emyaka 5 kale katugambe 63 teriyo bafa nga babiri teriyo bafa nga bakinana kati eno ebeera average. Tugamba president abadde mu bukulembeze emyaka 4 mugezi nnyo ng'omukulu ono bw'agambye naye byatandise okwogera kati tebikyakwatagana. Okiwulidde it is concern naye kennyini yagenda ekolono ne yeetonda ebintu byakoze ng'omuntu eyeetonda ng'amazeko olugendo. Tengezako kugamba it is a disservice to the country
And this happens, doesn't happen in Uganda. Tekiri mu Uganda muka. Bogende Cameroon is the same problem. President wa Cameroon asimbule bigere bibiri ebira ayagala kudda mabega. Yera bira wali. Ochiwulidde ali 90 bamunominatinzi. Bogenda in Nigeria it is the same problem in Africa. Nga Africa butujimanyi. Is it because we don't have people? Ne president watandika okwogera ebintu it becomes an issue. Kyenbadde njagala okulaga omuntu ono. Ekyokubiri kyenjagala kyabadde ayogedde the president yayogedde the truth. We are not objecting to that. Naye nzikiriza nti yayogedde kituufu nti mu State House mulimu ki corruption. The issue is alemereddwa. Simunenya kugera mazima. Thank you very yes kyengeza kugamba. Njagala omukulu nantegere bulungi. Weebale Museveni. Wayogedde nti mu State House mulimu corruption. Kireeta ebintu bibiri tubadde tugamba okumala emyaka 4 nga tokkiriza. Kati kugwana okkiriza. Kiraga ekyokubiri ki nti ne bw'oba ng'oli mulungi nnyo ekyo kikulemye. Okusobola okubeera omuzanyi wa Manchester United ne bakolako substitute.